SB4 teekako ne mukyala we bakyasisinkanye obuzibu bw'amaanyi ennyo ddala oluvannyuma lw'abantu batabukira nti be bali emabega w'okupanga kw'okufa kw'omugenzi Asiya era nga wano abantu abamu bategeeza nti nno ekyatuuka ku Asiya SB4 ne mukyala we teekako ne Maama Fina ensonga zino baali bazimanyi bulungi era nga bagamba sinakindi be bamu ku abo abali emabega w'okutugumbula Asiya. Jjukira omugenzi yagenda okufa nga amaze okufuna passport egenda okuba nga emuleeta e Dubai okusisinkana kw'abo bafaanizi be abamuwagira mukazi wattu bwe yafunira ekirwadde ne kibeera nga kimujja mu bulamu bw'ensi mu mangu ddala wabula ate bannayuganda nga bw'otumanyi omusango munnange tugutadde ku SB4 media. Kino kitegeeza ki? Tugenda kuba nga twogera ku nsonga zino eno gye bujjeeyo maaso nga mmaze obbabuuzaako nga mbagamba nti nno muli muti eyo kansuubire buli omu ali bulungi eyasubscribinga edda nkwagala nnyo ate naba kusubscribinga mukwano simanyi kyolinda subscribing okwate ku kade buli video gye tuteekayo ebeere nga nawe kutuukako bulungi nnyo impereza obubaka bw'oyagala mbeere nga nkuyisizaawo nja kuba enkikola mu bunnambiro tugendagendako mu butambi obutono ddala bannayuganda nga beemulugunya ku nfa y'omugenzi Asiya ate tumale tubuweeko naffe endowooza zaffe gwebeerako tugendako mu butambi. Eyayita Maama Fina mu kaseera kano mbagamba ebigambo bino mubiwulirize bulungi. Asiya bamuterese ennaku mmeka? 3. Ennaku mmeka? 3. Kati njagala mba vidiyo entuufu nze mumiransanafu nze sisaaga kati njagala ensi etegeera amazima. Pulojekiti ya Asiya bangi bagikozeemu ssente ne bagaggawala naye bagamba akakadde kabadde kabuze akamujjanjaba era Maama Fina essaawa zino yeekaabya amaziga naye nga mumanya ekituufu ekyajjewo Asiya ne mustaging ekisajja ne kijja ne kiga Asiya bamuwadde butu. Asiya bamusaddaase tetwagala mulimbe bannayuganda bantu mmwe tekisoboka. Ekibumba musima kibaddemu amazzi sima ne bakikola batya lwaki obulwadde bwa Asiya bwazze kwosa ggulo enkeera n'afa era ebifaananyi brain za monkey. Maama Fina nkimanyi ogenda kwekaza mukandooli ogenda oziike ekyotera naye tukimanyi musaddaaka bannayuganda feemu kubanga ebintu bye mwagamba bwe tuwaayo zontono. Maama Fina njaga kugamba ebigambo bino abantu baffe bangi abafudde. Okimanyi emboozi bwe wasirisa emboozi ya Kakooza Lawrence era omukazi najja nembyogera omusajja Kakooza Lawrence yali eyo mu America munnayuganda n'afa mu nfa ey'ekisiru General Nusifa nkutumiddeko n'afa mu nfa ey'ekisiru era bano abanyamulenge the Nyampians n'emiiti atakini ba Maama Fina ne bajja namuga akatuso abikola bati police enfa ya Kakooza Lawrence omusajja yajja n'akola embaga Justin Katantazi n'amutta yafiira wa lipooti nga temuddanga mubyogerako bannayuganda twafiiddwa Asiya mu ngeri y'ekibwatukira era mu ngeri embi ennyo kyabadde kibi. Kanneebaze SB4 neebaze JB eyabakolera amasuuti neebaze Maama Fina nkiddamu neebaze Maama Fina olw'okubabeererawo all this time. Bintu bingi byogeddwa nti Asiya yaweeddwa butwa. Why would you poison Asiya? Naye ng'era omuntu ategeera why would you even poison Asiya amongst all Ugandans? Lwaki oba otagetinze Asiya? Naye nze nja kuzaayo olutambi mabega waliyo omukyala yayogedde kino. Omukyala yagambye nti we baagenda mu private clinic okukebera Asiya okumuggyako omusaayi carrying out tests baamalawo 2 hours mu kukebera Asiya okumuggyako tests baamalawo essaawa 2 n'ambiriira
obwo obudde singa babumala mu ddwaliro emulago ng'era emulago gye bagenda omukeberera ekiri mu mubiri gwe perhaps osanga essaawa 2 zandimusanze bali half mu surgery eyamukoleddwako naye bamaze essaawa 2 nga balinda results ez'omusaayi from a private clinic. Fina tukimanyi bulungi nti private clinics ezisinga zaba general zaba ministers. Ku mulembe gwa Idi Amin Dada yawera clinics ne pharmacy zonna nga badokita bonna balina kukolera mulago ne mu referral hospitals endala ezi around the country. Kati nga tukaaba Asiya waffe mwenna Maama Fina nkwebaziza emirundi 2, but this is how the system comes back to bite you. System ejja kunyiga directly oba indirectly. Singa eddwaliro lyaffe ery'omulago liri equipped nga lirimu ebyuma byonna usanga Asiya tetwandi mututte mu private clinic kumala ssaawa 2 ng'alinze results ze. Allah yagera naye usanga twandirwanyeeko. Asiya omwoyo gwo Mukama gulamuze ekisa. Kati nno bwebo obumu ku butambi obw'Abannayuganda nga bavuddeyo bali mu ku attackinga SB4 media nga bamugamba tewakola kimala era nga bamugamba mmwe abaviirako omuwala ono okufa era bamu ne bagamba mwasooka kumukozesa era nga bamu bagamba nti SB4 media yasooka kwebaka ku Asiya bwe yatya Asiya okuvaayo obisaasaanya n'alyoka abeera nga agenda mu lupango olw'okumuwa obutwa abeere ng'afa. Eno nno yegenda okuba ensonga yange wabula ng'ate sigenda kuba nga nkyusa mu bigambo byange kino nzize nga nkyogera emirundi egisinga nti Abannayuganda muyige okusiima. Abannayuganda tulina palapase mungi tulowolereza. Abannayuganda tulimu n'obulogo. Abannayuganda tulimu obulogo. Okubeera omunnayuganda gye bujjeyo maaso kijja kuba kisiraani kubanga okubeera mukwano gw'omunnayuganda obanga eyeesimidde entaana bw'oyamba omunnayuganda obanga eyeereetedde empalana eri abantu. Mwani yabagamba nti nno Asiya yali buvunaanyizibwa bwa SB4 media. Teyali buvunaanyizibwa bwa SB4 media. SB4 media ye muntu eyagera ku makya n'aggulawo emikutu kye ng'ayagala kuyambirako bantu bali mu bwetaavu kuraizinga ddoboozi ly'abo bantu abeetaaga okubuulibwa munnange y'ensonga lwaki yateekako omukutu ogwo. However much ng'ebya ssente tetubitunuddemu nti besisi ye yali akola mukutu kufuna ssente kukolerako bizinesi n'ebintu ebirala. Tugenda tunula ku biki ebikolebwa ku mikutu egyo gye yaggulawo. Yagenda ku makya n'aleeta abantu abo ng'abasaaga n'abalaga ensi n'abafunira emirimu n'abayonja. Asiya n'amujja gye yali asula mu kisirikko mu kibanda ky'amanda ekyali kitonnya ng'asula ku ttaka kyonna kijjudde ebituli tekuli luggi empewo ng'emufuuyire omwo n'amukwata n'amugjayo eyo gy'ali abeera n'amutwala n'amushopingira engoye n'amutwala mu saaluuni n'amugulira obusenya sabbuuni amugulidde buli kimu ekyetaagisa n'amuteeka ku mutimbagano n'ayita abantu abasobola okuyambako ku Asiya. Abantu ne bajja ssente ne bazisonda ne bagula poloti ne bazimba ennyumba ne bamuteeramu n'ebyo bye yeetaaga okuli TV omuli ekitanda omuli emifaliso omuli sideboard omuli entebe ebintu omwana oyo bye yali yeegomba. Wuuyo amumaliriza amututte amugulidde essimu amutadde ku mulembe alwadde amannyo amututte n'amuteeka mu kyuma eky'amannyo ne kyoza amannyo ne bakuulamu ago agamuluma
n'abeera ng'atereera. Asiya n'atandika okufuna emirimu, wuuyo ku comedy store, wuuyo agenzeko ku TV, wuuyo bamuyise eno, wuuyo bamuyise eri. Yaleeta abantu abo just kubalaga nti ne bano abantu munnange mu society basobola okuba abantu ab'amakulu. Bw'oba omulaze omukwano n'omulaga laavu, omuntu oyo asobola okufuna abantu barelayingako n'amanya nti nange mu society njagalibwa ddaani okubasindika eri olw'okuba bo baliko obulemu. Yeeyo no ye yali besisi ya SB4 media. Naye omwana ono yafunye olumbe ne lumukuba ku ttaka ng'omuntu omulala yenna. Atuuse mu ddwaliro bakozeeko kye basobola, ne operation bagikoze etali ya bwereere, bagimukozeeko. Sigamba nti yafudde nga bamukolako operation, yafudde nga bamaze omukolako operation, nga bamaze okumugyamu ekyo ekimuluma mu bulumi obungi, bambi n'atasobola kubeerawo. Kati awo omusango guba gutyo gwa SB4 media. Abannayuganda mu ensonga lwaki abantu bannayuganda bannaffe tebakyatuyamba ne bwe tuba nga twetaaga buyambi? Lwa mitima mibi, lwa kwogera bubi, muyina ebigambo bingi ate nga mwe abasinga okwogera temuyina muntu yenna gwe mwali muyambye. Ku mulanga SB4 gwe yakuba ng'anoonya abantu abagenda okuyamba abantu abo, temwabawogana temwajja. Ku ssaawa eno afudde ate mulaga nti muzze ne mulaga nti nno mmwe n'obuyambi mwali musobola obbuwaayo. Kati nno nze awo we neewuunyiza omunnayuganda ate era ne neeyongera omutya naawe ali eyo tya munnayuganda, si kitonde kyangu. Katumanye ekyo kyolowooza ng'oyita mu comment section, gwe commentinga tumanye ekyo kyolowooza, subscribinga, likinga, ate era teweerabira kukwata ku notification bell. Buli video gye nteekayo ejja kuba kutuukako bulungi nnyo. Jjukira yenze Sheila Adita, sanga ku platforms zange ez'enjawulo. Ku Facebook kwendikoza Sheila Adita page, ku TikTok kwendi nnyo nina account Billy Sheila Adita 1, then ne Bibino nsangaayo. Mbagala nnyo.